ate okwogera nange osaba busabe. Naye maama ne wankubadde. Kale kyembadde njagala okugamba. Mbadde njagala kunnyumizamuko. Mwasinkana mutya ne Robert? Okujjako amalamu akajanja. Nafunyidde akajanja. Wano nsonyiwa sikyogedde mu bubi. Ombuuza otya Mwannyoko bwe yankwana? Yankwana ng'abalala be bakwana banga nabe be bakwana. Kale oba katusuubire nti waliyoko essuubi lya kusitulamukko. Gwe nga nnyani ambanja okusitula? Mbadde simanyi nti tumumanyi. Nkumanyi. Naye ssalya ombuulizaamu lyesitegedde. Naye naawe osobola omuzaala nti musitula. Oba batimusitula kibi? Nenzaala n'ositula. Wakula, tonnakula. Oli waddemba omuzaala nti musitula. Naye we mba seerabidde muli ndowooza gana amaka g'oli muga mwannyinaze. Era mu kiseera kyekimu n'otakimanya tewa Mwannyoko tewaba wammwe. Wano si wa kitaawo wa Mwannyoko ngera bw'okyogedde. Mbadde nnyongera okujjukiza nti nga bw'oli mukyala nani ndowooza nti wakyala bukyazi kisoboka okubaawo nga toliiwo ate nga kiseera era naawe nga bw'oli omugenyi ewammwe gy'otakyala ewa kitaawo naye wano wa Mwannyoko alina n'omukazi n'omwana. Kitegeeza naawe si wammwe. N'ekirala kankikujjukize ekikwogeza ebingi ki mwana lwaki gwe tomuzaala naffe ne tumulera ate era yonna yonna tetugendayo muwula watuuka ofumbirwa lwaki togenda n'ofumbirwa gwe n'ozaala n'ositulira eyo onoobanja baabanno nga gwe tozaala. Twagala nno mwana nenzaala n'olera efumbirwako emyaka gigenze mukwano wakula dda ate naawe nabaana tebagijjaamu kyogamba tozaala. Kyenyiza okugamba nti twagala mwana ate tugenda Mwannyoko yagenda okuzaalira kwe tozaala naawe funa olubuto ozaale tumulere ate nja mmulera singa oba omuzadde. Nange kino ekintu kibeere kyangu mukko muwula wano wosimbira amannyo wa Mwannyoko funa amaka ogasimbira eyo tobanga avuma. nkubuulira bubuulizi wano wosabira abaana wa Mwannyoko saati naawe nabaana tebagijjaamu kati mbadde nteesa bwe nti weewummuzeeko wabula nkusuubiza nti kigenda ku wano wa Robert si wa Lilian. Robert wanaatuuka ku seeryagala omwana ajja kuŋŋamba. Teweerabira nti nze senga omwana mwetaaga kuba nze nira n'omutuuma eri senga nekitegeeza ki? onziimuula. Senga kitegeeza ki kubanja abaana batasobola kuzaala nabwe genda ozaala. Wabula nkusuubiza nti omwana tujja mufuna naye mpozi ngo nti yakutumye katulabe gye gugenda okuggwera wadda ku byobadde okola munnange omuti ogwo naggwa mukwano toguteeba ne guteeberewo nga tukufulumiza nga bafulumya kasasi nti kigenda kuggwa bulungi. Egwamanyi nze bw'okakajanja kaba mulamu nakakoowa kale tulinze mulamu weewummuze banja by'olina okubanja. Mwana wange buzibu ki bw'olina lwaki okakukanya? Senga obuzibu mami. Mami yaneetera ekyokubanga omwana n'avayo n'akuboggolera ebintu nga bwe bityo n'olunaku lwe yayingira wano eno alina ebintu bye yaŋŋamba era asobola n'okunsanga ng'oba ntambula n'ansindika eri n'eyuma kati ebyo ebindeetera okubanga mu ntera ky'oba olaba lwe
kimu mba mpakukangaanyiwa buli kimu mba mwekanga bwekyanzi era ye bwe yajja n'ayogera byayogedde dadde nanyanjula dadde olwagenda nanjogerera ebigambo naŋŋamba nesimweta na maama obanga dadde taliiwo kyokwatako abeeri ng'abogola bubogozi kati nange mbeera n'okwokutya okola ekaseera mba mmanyi nti oba ajja kunkuba nkulawe nti ajja kunkuba naye ate olina kukyejjamu bwejja omanyi eseno tosobola kutambula mu ngeri nga bw'olya bw'ojagala kitegeera wejjemu okutesukumi kale senga kale essaawa ddala nakudde walabye eki mwana wange okutuuka okwagala okwetta nga tonnalaba nga tonna kyewalabye yadde kutuuka kwagala kwetta ye kakati ongayi wali oyagala kuvaamu olage akasajja kajja kufunisiza oyo olubuto kati ngayo wenaba ani agenda okukuyamba gatanaffe nga bootulaba bazitufunisa ne batulekaawo wali oyagala kuddukira gwe bwolaba ng'embeera eriwo tukitegeera gweyiga engeri gutya gy'oyinza okugibeeramu osobole omumalako naye tukitegeera kuba buli kintu tekigenda kubeera nga gwe bw'okyagala teri bulamu bw'olyawo nga bo wakumaseetu mubaamu ebiwonvu n'ebiki n'ebifo wala otambuddeko mukubo ng'ogenda straight era owetaana weyambuka n'okkirira kati nibwo obulamu okitegeera olina omumanya nti ezo challenges zibaamu mu bulamu naye ate erudda zibaako kyezikuyamba nekyezikuyigiriza okitegeera naye okwo okutya kwejjeemu fine nange ndi mukambwe naye nze nkambwala kuba nsaagala byakisibo mmanyi kitegeera kati gwe gyonakoma okuba nga oliwo otyo otya opa kunkana wenna nja kukuwa kati gwebeera mwana mulungi mama wo mwagale ajja tuuka ekiseera naye yenenye yekka kitegeera soko genda maliriza ebyobadde kubagiza wulidde nga wali tewaŋŋamba ku kiriwo kukigenda mu maaso wane kukyakyo gift ne maama we ku mbeera gye balimu bino ebyokumuyisa bino biki bino munnange sijja kwogera nnyo bye simanyi kuba ngeri gye sibeerawo naye kale nnako bye mmanyiiko kati ojjukira olunaku lwe najja ne bwa lwe nasooka osangawo oyo omukazi namusanga alina ebyekisiru byakola wabweru ebyekissiru bye namusanga nga ali mu kunyika gift mu bisepiki ng'abimuliisa I swear upon the living ng'ali mu kumuliisa bisepiki kati jukati yasooka kuba yali tandabangako bwe yandaba oba yalowooza nti ndi byange agenda olaba nkyamaabwe ne yeeyogeza mbu gift amugana alira musepiki agiriramu ate wamugambako ng'akaaba naye ngomanyi bye yali amukola ng'olwo yeeyisaako iye gwe mwana gwa was so touched neŋŋamba kino ki n'obutakunyumiza kuneeno it was just for the case of time jukira we twali tuli excited buli omu okugira biki mpozi n'omulundi omulala waliwo gift yajja ewaka naŋŋamba mbu oba taata we yamusanga mbu ng'ali mu kugamba maye mbu ajja mmukuba ndowooza kale oba yali amuyitiriddeko kati taata we yamusangira bwe yamusanga n'amugamba akubye mama n'amukuba emizibu gift kwe kujja waka ng'akaba bwe najja mbagambeko kubanga bumanyi Roba si muntu mubi for that I know naye ayina engeri gye bamuswitchinzeemu gye sitategeera nange bwe najja n'aŋŋamba tonsalyawo wano biki ono omwana waffe nji mwanyinase nkutidde ffe kati tuli bwe tuti kikazi gwoba okiraba kiri ku nnomo gwoba omutunidde mazima olaba nga she's okay she is not ate bino byempulira ebyokuzaala gift yangamba mbu yagamba mbu yamulemeseza okuzaala naye kati gift ng'ayinza ate omulemesa okuzaala mbu kaliba gift mwali abantu we bati baba balogo kati akolawo okiwani
simanyi nakumanya naye nze nebuuza we yakulira otuuka ku ekyo ng'era gift yamulemeseza okuzaala akolawo ekikweja emyaka wakadidde bw'atyo okutuuka ku ekyo era gift yamuganya okuzaala nze ngamba kiyinza noba tekizaala omanyi Katonda atunulira emitima gyaffe awo nno woolowooleza ku kiri kye nnaggambako abula mukwano ndeka naawe kyokka ng'ekyamazima amatuufu gift ali mu ddenja ensonga eyo tulina gikolako bwe tutyo otyo gwe kana otudde osalala mikyungwa zange olya jijo gwe njagala